Maama Brighton. Maama Brighton. Maama Brighton. Nampulira okaaba kiki obadde ki? Owaaye nnyabo. Ye nga ndaba olungudde. Maama Brighton. Maama Brighton. Wanji. Tuula tuwogere kubanze ndaba olungudde bulala. Nkwatako. Asijja kukwatako. Tuula. Ovudde liyo naye nange otambula. Tuula tuwogere. Amaanyi gaggwereddemu wano. Kale nno tuula. Nkwatako bulungi. Nkuttako bulungi. Ng'olungudde wenna feesi olina ebikuyiro obadde. Tuula wano. Ntudde. Tuula wano nkubuulire mukwano. Ebikuyiro bino byonna byolina mu maaso obiggyeewo. Njagala kunnyigako. Kunyigako obadde ki? Bakubye. Bakubye? Ani yakubye? Maama Shakira. Akubidde ki? Anti muno mwotambuliza olugambo. Kireka kyekikubizza. Lugambo si lwe lukubizza ggwe. Kiki ekikubizza? Maama Shakira antuuziza mu bigambo. Njogedde ki? Mbuno yagamba. Mbuno yagamba. Nze mpa amawulire amafu. Amawulire amafu galiwo? Amawulire ku bantu. Gwe nali nkuwaddeko amawulire amafu. Era wali ogampadde. Ekikulu olina nnyo olugambo. Ye ate kano akaveera k'olina kaaki? Maalu bankubye abakazi bana. Bonna ne bangwira. Baŋŋamba mbunjogera nnyo. Naye maalu nga nali njogera eddaani. Kazi atuula ewuwe. Ne neesirikira. Naye omuntu nakkuba. Naye Maama Brighton, wali otuddeko ewuwo? Wali otuddeko ewuwo ggwe? Kyensula. Ate osuseyo busuzi naye totuula wuwo. Kati nkubuuza nnyabo akaveera kano kaaki? Ati Maluusi olaba. Buli wempita. Buli mukazi gwendaba mudduka. Mba mmanyi ogwo guwuumi. Buli wentambula ne bwentulako butuuzi ku dduuka lya muntu. Nga bagamba wuuyo. Banayenze mpula emirembe gimpeddeko. Ko ggwe. Anti kati nkunnyonnyola. Nnyonnyola. Ne maama wange ne taata wange mwennyini bwe bandaba mu luggya nga bagamba efamire egenda kwawukana olundaba. Kati nsigaza omukwano omu yekka okunteeka mu safe house. Gwe njagala onteeke mu safe house. Nze kennyini. Wantokolerewo olugambo. N'olugambo lwe bagamba nti simanyi lugambo. Mba mpa information. Information ng'ogiwa baani? Wasusse ebigambo, olina ebigambo bingi. Wano ogenda kuntabula. Olaba bakubidde nojja n'ebikuyiro. Kati wano wootantabule n'abantu bange. Ngenda kwambala masiki. Nga buli lwe mmala okunaaba, lwe mmala okukola emirimu, kuba wano ngenda kukolawo emirimu. Agamaliisa gonna ngooze, enzigi zonna, ebisenge byonna mbikutte, eri munda mu sinki, mu tooyi, mu luggya lwonna ndukuute, emmotoka njoze, ebidomola mbikuute, tanka zonna nziyingire munda nzoze, amabaati gonna njagala buli kintu kyonna ndeete wano innovation nga y'amaanyi nnyo konsere. Era nga buli muntu ajja wano aweesaawo ekitiibwa. Ngenda gula kimasiki nga kinene nga kiriko n'ekisawo. Buli kigambo kyenjogera kigwa mu kisawo. Kati Maama Brighton, kankuweeyo chance osobole okubeera wano naye saagala muntu atambuza bigambo. Maama onzadde. Bannange ani yandiyambye kamaama bannange Maalu weebale. Weebalire ddala. Bannange enzala nabadde awo ne ŋŋamba wallaahi musigazzaamu omuntu omunsi muno Maalu wekka. Weebale nnyo. Ngenda kukolera emirimu. Njagala buli ajja wano nga yeebuuza ekintu kimu ani gw'obeera naye wano. Naye nga Maama Brighton wonna omala okutereera ng'onfunira akayumba wali emabbali. Wonna omala okutereera ng'ogenda ng'ofuna omulimu ng'okola.
nga bwenkolanga bwenkomawo wano mba nkutadde kati nkulese osobole okukola ki osobole okubeerawo osobole okuwona bino ebikuyiro by'olina wona omala okuwona ogende ofune omulimu okole ofune ojja kumpa ssente ngende nfuna omulimu nga ntandikawo ka bizinensi ojja kumpayo miliyoni nga 2 tandikewo ka mobile money nga ntunda mobile nga airtime nga nsindika n'abantu ssente kati nga bwenyinyuka nga nkomawo wano kati Maama Brighton sijja kuleesa yingira n'ebintu byo mu nju kasita nkukiriza okubeera waliwo n'akalala nno akasi maama saamanya tewawulidde byeyakwogeddeko byebimu ku byankubiza nebikuleeta ebikuyiro byebiti kuwolereza maama saamanya ayina byeyayogedde ate biriwa era byebimu ku byankubiza ebannaye Maama Brighton era n'ebigere bino byondaba wano gwankubya nze kennyini ne Maama Brighton nze nakuwa ebigambo kwata gwe akaveera kuyingire mu nju kangamba kagambo kamu kituufu onywa emmindi onywa emmindi ogiteekamu sukaali n'ogigattamu sisa baŋŋaanya ebigambo nsula mu kisenge ki yingireyo munda okondeko ekisenge kyoyagala bannange ng'olina ttivi ennene okola ki ewaffe Maama Brighton wangi wafuuse dye wammwe tonagamanya lindako mbadde nina mukusekula binyeebwa nempulira nga omuntu agamba maalu neŋŋamba ate bano ba insider bakola ki wano nanti wano okimanyi wa maluusi kati gw'okolawo ki nnyabo tomanyi wuwo ye nga wambulako okuvaeko seggulo simanyi bikukkako olaba wano wabaaki gwe linda tebaba nga bakusekula si tebaba omusajja yakuba mputtu oswadde bambi mputtu naddalu nze nno okubwa kwange nfunyemu gwe olugambo okola lwa bwereere nze olugambo ndufunyemu oba gwe bankubye nenzija neŋŋamba maalu nemugamba ambuddamye abantu bandi bubi kati wenjogerera essaawa zino mukulu wange wangi olowooza nkyali wa 10 sikyali wa 10 Maama Brighton maluusi omuyita olaba kati weŋŋonza ekinyeebwa nkulaba era mukulu wange eki okuva ddi omuntu eyali kyali waffe jasi nga mukwano gwaffe tuleeta information era nze mbadde manyi ngireese nga manyi nja kusanga enki information obadde olina lwoleese kati ate oba nkusanzeewo kati kitegeeza gwogaleeta waliwo ko badde oyingiza Maama Brighton kyogera tokyafuluma kikomera kya mugagga anti kati yayo nkyali ku suspension banoonya waliwo genawadde ayaya tegakuyisiza bulungi gwerinda ebyo byebijja naye nga munnaye nze mbadde njagala maluusi era mbadde mmanyi waali omanyi nanti munnaye wano kati bampadde obuyinza nze ngaba buli kimu fuluma wano nze nkigaba nze manya nti ono kati kamuweeyo omugaati ono kamuweeyo kino okitegedde kyogamba nti gwe ofuga buli kimu wano anyumiza gwakoowa nze era ekigambo kye wandisoose okuŋŋamba wandiŋŋambye conjugation okuyozaayoza Maama Brighton
kitegeeza ngudde Ebintu tuli mu bintu nze nakintu obwange obisinga kye bayita obugenyi otuuka nga nange tonneerabira mazima kanzije yangu ate akaveera okalese obwange bako kyokola ate ompisa bubi nange nkyafudde nga wooli ngenda kunena ku makya mutuntu kawungeza ekyeggulo kano ka steel wire teekamu kano ka steel wire kati newange onteerayoko lindako sikekana akakuuta entamu newekuba negundi kani ka steel wire naye wange osalako newange nontwalirayo newonosaayo Maama Brighton like ng'ebyokulya onkubye omuggo mpadde ebbanja owakulako ewange ozadde ewange onteerayo bajja kunena ewange onteerayo kirungi bwanonena ate abewaka baki abewaka kiki abewaka tenebatani munaye leeta kyova olaba walioka ne bakuba kuba ate kati kano kabasima bikira mariya nyaba wekolinti kwata booti akakacere nekati mukulabi oba bujja China nedda ndaba guno gwe India kuba ndabako hilalo superisala basimeti gwe ompe mudde buwe muzi ompe mudde nayita ntya mukubo nga nkwataganya ebyebbeeyi webityo simanyi nangeri gye ngenda byetikka naye kandabe elintutte Mama ka shopping. Kwebale ku shopping. Malusi. Wanje. Tuddeyo. Bambi mu shopping ze. Mu shopping ze bambi, mu shopping ze. Enkota y'ettooke naye wadde ogenda nayo. Ebintu obadde obitwala wa? Mwekaza. Maama Brighton. Maama Brighton. Kofira mu firimu. Maama Brighton. Tusigaza akalimu, leka nsigaza akalimu tukole. Maama Brighton yakuwadde ebintu nga ndaba mwesika. Anti maama nga bw'omanyi. Mbadde nveeyo mu katale. Nensanga bano ab'ekibiina. Obasanze leero. Ab'ekibiina kya AIDS. AIDS influence and National Water Corporation Society. Ontyo oluzungu oluyigidde w'amaluusi obukomba box bulungi. Mama Nakanjako. Munaye. Nga soda afaanana owange. Ne sitiru. Era naye bamukuwadde naye ng'ate wange n'omuceere n'ettooke. Anti nga bw'omanyi omuzungu agamba copy is not as like a copy na. Ekifaananyi si Luganda. Munnaye ebibifaananye naye. Munnange bali bagaba ebifaanagana. Kati bampadde ne ŋŋamba maama gundi ono owange gwe mmanyi anaabeerawo otya we siri. Kyova olaba ngambye kambitwale Maama Brighton akola atya? Anti copy as not a copy na. Maama Brighton. Wanje. Soda yo ng'afaanana owange. Aliwa. Oyo yennyini. Nze sinnanywa ku soda. Maama Brighton tobanga gwogabye ebintu byange. Mbadde nesekulira binyeebwa era kanzireyo nsekule ki? Ebinyeebwa. Nedda, kola bwoti. Bireke mukama waffe abirye. Bireke maluusi abirye. Osazeewo nfiirwe transport wange. Osazeewo nfiirwe. Sijja kikkiriza. Nze mbimuwadde. Akulimba azze wano n'ansabiriza n'embimuwa. Si nze mbikuwadde mukazi gwe. Nyabo. Pa soda wa. Obukomba box kugaba
laba yigwa mulimo gw'okuva ne leero bajjako amabokisi fuluma ekikomera kyaffe kasasiro oyagala kulya ku kiwammande emmere yayidde dda. Maama Brighton, wangi maama. watandise ddi ogaba ebintu byange? Nze mbadde sitegedde nti bibyo. Oba totegedde nti ki? Mbisanze mu ffumbiro. Kati engeri gy'ofunyemu olungubanguba mukwano njagala ogende. Ayi nze Ate ngamba gwe Maama Brighton. kaweeyo chance emu kamaama.